abantu abasinga okwetegereza obanga wetegereza Twitter handle ya Muhoozi Kainerugaba X handle ya Muhoozi Kainerugaba esobola okulaga zonna video zetu tunyonyola n'omanya nti abantu bano bali ku pressure waliwo ekintu ekibatwala ate nga kyayingidde Uganda okitegeera tuli mu nkola ekintu kye bayita colonialism is back again abantu bano balina okusekiwalinga amatwale gaabwe nga bagajjamu abo abaagala abasenze abaagala okugeddiza waliwo olutalo lw'amaanyi kino nkibabuulira Munnayuganda M23 buli lunaku eyingira Uganda M23 abantu bano tebamanyi lulimi lwonnaawo mu Uganda boogera olulimi Oluswayiri boogera French mubeegendereze nnyo boogera Oluswayiri ne French buli lunaku baba okuva mu bibira by'e Congo ne bayingirawo Uganda naye waliwo ekintu ekiri mu kufumba mpola kiyingira Uganda njagala mugoberere nnyo Twitter handle ya Muhoozi then on top of that soke tumalirize kino abavubuka mwenna sooka okwebaza bannayuganda bakyakwatiridde reforms tuzikwatirire bannange tubuzayo akabanga katono tuyingire ekintu kye bayita electoral process enebege ebingidde kitegeeza nti onoze nazo reforms zaleeta zibeera za bumenyi bw'amateeka senga tutandika okuyingira ekintu kye bayita elections period nga tugiyingidde so tukwatirireko baana bama tubuzayo guno omwezi guno mugulaba senga tuyingira wano okugumalako tugenda kuba tumumaliriza kati byonna byabaleese byera bya bumenyi bw'amateeka ate ye mumanyi umenyi w'amateeka so tetweyibala naye mwebale kuzikwatirira hashtag ekyatambula we are saying no to parliamentary presidential elections so okuva ng'ennaku z'omwezi 3 paka ng'ennaku z'omwezi 25 abavubuka mwenda bagenda kutandika okuwandiika obukiiko kujjeko abavubuka abaneesimba okukiikirira abavubuka obukiiko bw'abavubuka ku byalo President waffe yalangiridde ekika kya protestive vote tugenda kukozesa protestive vote gye bayita sweeping protestive vote yetya eno sweeping protestive vote kakati ejja nti ku kyalo mujjawo bonna aba NRM kyonna ne musweepinga oshegera so twetaaga tugoba abazeeyi bonna buli system ya Museveni weri tugenda teekawo baana baffe nabagambye ku eno stage njagala ndabeko ku chairman wa myaka 19 ne chairman w'ekyalo tabe gye bagenda okutuyita oshegera so abavubuka mbasaba mujjumbire ekintu kino tugenda kukyusa ensi yaffe ffe tuyina okukyusa ensi yaffe tugenda gikyusa tutya nga twenyigidde mu byobukulembeze bw'ensi yaffe that is the only way to change our destiny tusobola okukikola ensi nyingi ezikikoze we are not alone that is I give you an assurance tetuli fekka the international community these allies that were created ensonga akinze okwata kauma katinfiirawo bano zino alliances zetuzimbye ziri naffe ate zikitulaze lwaki tunula wano olaba abantu bano olaba ekintu ekitambula kino kijja mu Uganda abantu bano njagala mujjukire banakuteekako ataakayo nekintu kye basooka okukola mulaba Museveni ezo twiki zaakozesa malisinga omuntu omwonoona ekifaananyi kye mu public omala okumwonoona mu public then omukuba omugjewo nga public tekyalina sympathy gyali ekyo kyakola kati ne bano kekakodyo kekamuyakakopa ku bano n'akopa ne kuobote naye ke yakozesanga okitegera bino ebintu bino ebiri mu kugenda masina ekifaananyi basinga mu kirabi mwakye kugondya president mwakye kino ekifaananyi okitegera kiri mu kutambula Uganda Bagold wa Uganda bano balina sigino gye basindika njagala mujjukire nga bagenda okuba Saddam Hussein bamugamba yakuba abantu obutwa ojjukire ekintu ekyo mukijjukira abaliwo by then n'abatali omusobolo kisaakingako bakugamba yakuba abantu obutwa kyekyaddira bamulumba nga tebasaba ekintu kyonna naye nabagambye ono ye because we are passing twaita via democracy and human rights bakuwa option ya democracy kyekiri ekyabadde mu gundi ekyabadde mu Rwanda process eno nabagambye kabadde kanyebwa ke bateze Kagame n'akalya ne Museveni ati mulaba ebivayo Kisekedi sawa yonna alumba Rwanda abayeekera ba M23 batandise okwesenda lwaki nakugamba kano kaali kakodyo ke baali bategeka wakati wa America ne Kisekedi oyo nikubana bagamba olunaku lwe balonda chairman wa East African Community Kisekedi yali alina okuddako ekifo ekyo yakisacrifice nga n'akiwa Ruto of which Ruto tumulaba ye chairman I mean ye regional peacekeeper under America ate ne bamwana wa chairman wa East jukira binene ebifo bino Museveni byakozesanga okumanyira abantu nabagambye oyo Museveni now is nothing talina kyali kati bye mulaba Muhoozi kechanga kabalimba eno yefiye bajiridde mu Uganda eno bagitya ate abazungu bano kamba buulire tebanamukolako even a quarter kubye basobola omukolo oyo
not even ya quota na ya papala temuna uli ya ku sanction temuna zuli yako funding tenabera totally stopped tenaba waliwo statute nyingi zibatanaba charters nyingi nga tebanazikwatako tebanaba Rome statute temunagira bako UN charter temunagira bako ne just twina stages zetuliko tuzisembere the final stage zona zikyali ku pending okitegera bino biyetera Museveni pressure Salimu sale najja na announcing anaga mwe banange temugira tisi abayimbi mbakoyi takyalina sente za kuba watazirina talina kubanga ne gold kadiru ke babadde bayinanga bamuyise Rwanda bamubbe Congo bakabulokinze babadde baguzanga Apple company ya Apple nekola iPhone no babi stopinze katu abe bintu bino bikasera bisembera Uganda batandise jikubaka amawulira amabi kino we bati we baji we bakola amini then sabasaba zijeze zimukube Tanzania emundu ezakuba amini tezali mu Uganda naye atono jukira already ayingire ekintu kyebayita Nairobi process so aina fear ate bano bakimanyi nti threat yaabwe is Russia eri mu Uganda mwokka otunulya East African region yonna East African region Russia eri mu Uganda mwokka teri walala weri nam eri mu Uganda so a threat ate Uganda eyo woba ogifunye kitegezo ina region oba ogirina Uganda eyo ng'ogifunye one Uganda eyo yesinga obugaga mu region eyo yesinga ebyobugaga ebyomu ttaka Uganda esinga Kenya Uganda egisinga okitegera kati baneno bakimanyi nti bakwata Uganda eyo ne bagifuna Museveni awedde okitegera eno back eno mujaba ino gye nabagamba mujaba eri Kenya wano kati ojaba kino ekizimbe kyeriko so nkikomeza obukomya kino ekifaananyi mujiraba eno bank okubeera successful Kenya balina okukakasa nti eddembe mu eriri mu region Omumerika tasobola kola business wali ntalo kasita gamba nti nze kola business obeera assured nti waliwo peace awo ensonga lwaki mulaba kati buli kimu akireese wano konga agisazeeko n'aleeta liboto corridor line agyagirete ali mu kucunya omuchina ngenda balaga ekiri kyebakola abachina batandise okubasiba abachina e Congo batandise okubasiba mu illegal mining naye ngebbanga yonna babaddewo okitegeera batandise bateeka mu makomera olwa illegal mining nabagambye bano bazze kunona mu China na mu Russia kumujja mu East Africa then batandika okwambuka the battle is for territories asinga amatwala amangi yagenda okusingaawo lwaki ekisokalo materials bazeetaaga beetaaga akatale okumala ebintu byabwe byabakoze okitegera birina okufuna akatale kali mu Africa okitegera ekintu ekyo so ono nabagambe bana America bote bali nnyo kuzirya ensi za waggulu size baliko raw materials ziri mu Africa wano yensonga lwaki asitudde banka namba n'agireeta naye wano bakugamba nti abachina batandise obbasiba mu byobugagga byaki bya Congo okitegeera batandise okubasiba kati lwaki ekintu kino kituuseewo kati why ku mulembe gwa Kyagulanyi we tulaba bino so muna Uganda nakugambye just play your role time is loading mugende mwesimbewo buli kifo tukitwale nga we tulindi yakali akaseera tugenda mu protest vote gye bayita sweeping we tumaliriza reform mbakakasa ngenda kuzo omwezi 4 tugenda kusumula protest vote mve ku bino bi protest vote ebitambula kuno ebyamajani ngenda kuzo omwezi 4 tugenda kusumula protest vote eyaddala e Mozambique muliro tujja byogera kencha oluvanyuma lwa court bagenze mu court naye ndabanga kati Mozambique opposition yoyo bagimaliriza lwaki tuso agenda mu court ngogira wowosaze okwekalakasa situla busitu zimbe gundi paka last okitegeera nyata akulaga agenda ko mugundi zaabwe mu system yawo ate nadde eno so nkebijja tukolera nenga muna Uganda we are getting there M23 we bange saawe ene yingira Uganda ngate bana tugamba nti Nairobi process bagisazamu onne basaziza mu Rwanda process Uganda nge tuina victory we tugiraba so just keep pushing abana ba reforms temujjamu reforms mbega yiridde temujjamu reforms temujjamu paka nga guno mwezi guweddeko then our revolution egenda kuzaala kosi endala nabagambye ngenda kuzo omwezi 4 tugenda kutandika protest vote tugisomere ddala tugiyingire deep kubanga tugenda kuba tukakasiza nti reforms zaleeta zonna already abaziyeteddemu electoral process kitegeeza tezina kukola ogwo mwaka mweyo election process eyo tulina kukola mwaka guddako si guno kati kitegeeza nti reform ezo abazirese zibeera mu bumenyi bw'amateeka kubanga ezo zigenda kulungamya byakulonda pozi nga batugamba nti bagenda kugira presidential na parliament byokka naye still debate eno weenaabeererawo ki so muna Uganda this is the time for us to change our destiny now or never naye nga we are ready to go so buli omwanyi weze platform kwali buli omwanyi weze front jali okakasa ntebera infiltrated so we shall get there respect my people.